ina eyaffe nange nsanyusa okusanga sebo weewaawo ensonga ekulu abaana baddeyo ku ssomero naye nga tebanala kuddayo ku ssomero naddala abo abatandika abali mu senior 1 ebibuuzo byabwe byakakomawo era abazadde bali mu kunoonya wajja batwala abaana baabwe mu senior 1 era nabo bakyabalina mu nsonga ezo ezinjawulo sooka otuuka ku kifaananyi kya Mpigi district ebyenjigiriza bwe bibadde naddala nga twekuusa ku bibuuzo ebyasoose okudda ebya P7 neyanziza nnyo ssebo mwami Mukiibi neyanzege kusookera ddala kansooka okwebaza Katonda ansobozesezza okuba nga akadde kano njogerako eri eggwanga ate era ku nsonga ez'eggwanga weewaawo kansooke namuseeko ku bantu banampigi bonna okuva ekituntu nkozi bwa Makamengo Town Council Kiringa Ntene Muduma olw'okuba nga kyemmanyi bali ku BBS Terefayina na bonna ensi yonna abagiriko mbasaasire byonna bye bayiseemu bingi bye muyitaamu ebibakosa ng'omubaka wammwe olumu soola kubeerawo kuba soola kubeera buli wamu naye ate wensobodde era nawo nebaza Katonda olw'okusobola okubeerawo mu ebyo biba bitikutte n'okusanyuka n'abo abafunye ebirungi era Omukama Katonda abatwaliraawo. Mwami Mukiibi neyanziza nnyo neyanzeege kubanga nze nga Teresa Nambooze nasalawo nti olw'okuba nti ebizibu ebisoomooza abantu bingi byonna sisobola bikwatako wadde ngamba njagala nnyo bikwatako olw'abantu bange naye ekyebyenjigiriza kyo neŋŋamba nti nja bitunira nnyo n'eriiso Jogi kuba nkimanyi nti bwe tuteekateeka omwana ow'enkya ne bwe ndiba siriiwo omuntu ajja gamba n'omwana ennyini ajja kunenyumirizaamu nti omubaka wange alina kye yakola. N'olwekyo nsanyuse nnyo okuba nti omulamu oguliwo n'olwaleero ffenna tuli mu kaweefube tubadde tuggalawo omwaka nga tuli mu bikujjuko eby'amaanyi naye ku ssaawa zino tuli kutebuukye tusula tutunula muzadde anoonya wagenda kujja looni anoonya agula akateeke oba kabanja ke anoonya embeera yonna okulaba ng'omwana adda ku ssomero. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo okuba tinfunye omukisa guno ogugenda okubeera wano nga tutunuulira butya bwe tugenda okuyimirira. Nze no Mpigi yange nga district ndi musanyufu nnyo nti okusinziira bwe zeetambula okuva lwe batusalako Wakiso twali nga tukyali wamu mu Greater Mpigi nga tulina amasomero ag'amaanyi nga tugendera omwo nti Mpigi ekola bulungi naye okuva lwe batusani tusigala Mpigi amagombola gemmenye okuva Emaya paka Murera n'okuva Mityana Road Buyala paka ku Honorable Zake Mityana nga ninamu ebizinga Mwami Mukiibi tubadde tusoomoozebwa nnyo ebyenjigiriza nga tuli tetambula bulungi naye ndi musanyufu nnyo nti at least gye tulaga tukola ki tulabayo. Abasomesa bange mbeebaza mwenna private ne government okuba nti ensonga ey'okuyimirira n'omwana okuba nga tumugjamu ekisinga ekirungi mu kikoze okusinziira ku performance gye twakalaba Mr. Mukiibi nti olwaleero bw'otunuulira abaana results ezaakomyewo be baana abakoseddwa COVID baatuula nnyo ewaka nga ebyensoma babivuddemu bali waka balima basiiba mu nte bali ku makubo batembeya ntangawuzi na nnyanya for survival ebizinga mbirina naye ekyokuvuba ekyo kyakendeera engeri gye baatuggyako ennyanja nga amagye ge galiyo tokyasobola kuriskinga kuteekayo omwana wo kuva kubanga osobola okuzza omulambo tugiziise mingi olw'okuba nti bali ku nnyanja so kati eyo tetukyabalirayo nnyo naye abaana babadde bali mu kulaba nga beebezaawo be bakolerera waka be baana abaatudde ebibuuzo be baana abaali nti bannaabwe bano ab'ebibuga balinga ku basoma bo bafuna data bali ku Zoom abasomesa babayitiramu ng'abange bakuula muddo mu ntangawuzi bali ku kkubo batembeeya bali waka mu environment za mabaala zaaki naye be baana abo sofa abaavuddeyo ne bakola bwe batyo era abaana abo Mwami Mukiibi be baatuuka mu families nga Katogo anko yava Kampala najja ebigambo byayogera bitirivu emize egyavaawa nawa gyonna giri awo kati be baana be twakuŋŋaanya nga tebalina kyakukola abamu ne babuuka ne classes bamulanga nga mukazi mukulu akuze nnyo nga oyo kagende be baana be baana abaatudde era abasomesa ne bafuba
n'abazadde ne bafuba ne beesiba bbiri be baana results ezakadda ezo ze ŋŋamba nti tuli waddeko era ndi musanyufu nnyo kwongeramu bwongeza abasomesa obutazikiza abazadde obutazikiza mwebale kukitegeera kyokka ekintu ekyobugaga kyoyinza okuwa omwana wo kwe kumuteekateeka ng'afunye okumanya ng'asomye. Honorable Mpigi olinamu ku ssuubi nti oba oli awo bakoze bulungi nekimanyikiddwa nti no waliwo abaana abakunukiza 10,000 mu Uganda yonna abaagudde. Kituufu. Osuubire kikyo kiyinza kuba nga kyavudde ku ki okuba nti abaana abo abakunukiriza mu 10,000 bo baagudde? Nsooka basaasira kuba teri aweerera mwana kaabe muzadde kaabe musomesa n'osomesa omwana ng'oyagala agwe. Naye ekintu kino kyavudde ku pressure olumu abazadde gye tweteekako. N'olaba omwana wagundi ye agenze P7 naawe n'olwana n'owanga alina okugenda owagundi ali mu P7 n'owanga akole ki naye nga gwogenda okkaka P7 ekituufu tannaba kuteekebwateekebwa kubanga ali ready for P7. Ekyokubiri gavumenti yateekawo nti abaana bonna bayite babuuke ebibiina. Covid najja omwana n'ava gy'avudde kubanga bamukkiriza ogenda mu P7 naye n'akola ki n'agenda mu P7. Ekyo kyali kyabulabe nnyo. Amasomero gandibadde gatestinga abaana kwani asaana okugenda wali n'agenda mu class mwasaana okutuula. Ekirala era abazadde n'environment nti olwaleero mu kibi bw'oba nga ewaka woova waliwo entalo maama yalwanye ne taata kubanza Mpigi abazadde abasinga obungi abaana basoma bava waka. Abaana abasinga basoma bava waka kuba tetusobola nnyo ku affordinga boarding schools. Omwana n'ava ewaka nga maama yayombye ne taata ekyo kyaffectinga omwana. Abaana abamu era n'abanga n'ebikozesebwa takola ki talina si talina bulungi nga talina ddala. Gwe omwana wa P7 ensonga agenda weeyiye mu nsonga nga zino ezaffe eza buli mwezi olumu kiba kipya tamanyi tafunye kweteekateeka bulungi kutegekebwa. Nazzi kuno ng'amasomero tulinayo basiniya women ababeeranga mu masomero nga ye alinda omwana lwazze era nga abaana babateekateeka n'abagamba bw'ofuna kino genda we reporting wali nga n'ebikozesebwa gye biri era mu mbeera gye byalimu. Naye kati olaba nti abaana bingi nnyo nnyo ebibadde bibasoomooza. So emitwalo egyo 10 sigendaga nti abaana babadde basiru. Embeera mwe bakoledde factors ezo nnyingi ezireetedde abaana baffe okufailinga. Naye nga mbagumya nti ekigo ekimu tekirobera mwana kuzanya. Omwana eyagudde toggwa maanyi n'omuzadde tokyawa mwana nti omwana yagudde P7 sigenda muzaayo. Nedda omwana addayo genda weebuze ku ssomero lyo bw'aba asobola addemu atuule yetegereze P7 n'abayiseewokko ng'olaba nti emyaka oba oli awo babatwale bayige eby'omu mitwe asobola okugwa PLE naye ate ng'ekyalaani asobola okukiyiga asobola okutunga engatto asobola okukola ki kwegamba abaana tulabe nti wadde nga kino kimulemye aba asobola okufuna omukisa okukola ekirala. Ku nsonga yennyini waliwo abazadde abagamba nti nno omwana wange tiyafunye buna tiyafunye butaano tiyafunye munaana mulimu amasomero nga galina cut off point nga tegakkiriza kutwala abaana abo. Muzadde n'akaaba nti omwana wange aganye okugenda mu ssomero ery'amaanyi eritwala ab'obuna nkoze ntya oyinza kuba amagezi ky'abazadde? Neyanza nnyo ssebo neyanzeege mayimu kibi kansooke nkwanjulire ti nze wange Mpigi eno program gye ntambuza nakati gye ndiko eya Tereza Mpigi ng'oweerera omwana mu busobozi ku buli mutendera mbadde nkikkaatiriza. Nemba nnyonnyola ne ŋŋamba abazadde nti ensonga y'okuba nti omwana tafunye 4, 5, 6 n'aba nga tasobola kgenda mu ssomero ly'obadde omwagaliza weebaze Katonda omwana kyaba afunye. Yogera naye nti next time gezaako nnyo okukola okusinga waawo naye tokyawa mwana oyo kubanga si abantu bonna abali mu nsonga ez'obuvunaanyizibwa si nti baafuna buna. Kyova olaba gavumenti yateekawo nti omwana ayitira atya gavumenti weemutwalira 3rd grade. Kati omwana ekiba kimuganya okufuna obuna si nti musiru
bibiri wayogeddeko siti musiru era nkubiriza abazadde nkiddamu nti omwana bw'aba yayise weebaze Katonda sanyuka nti omwana wange weebale tebikoleka osanga oyo mwami mukiibi ateeka omwana ku pressure nga naye obuna bwamulema ng'obuna bwamulema kuba gyakolera wali abafunye obuna awulira nti omwana alina okgenda eno omwana alina okgenda weno omwana alina okgenda eno nze kyenva nagambye abantu bange nekolerako nga example newa example neŋŋamba nti nze Nambooze taata wange mwami Kayuwa n'omukyala batuzaala abaana 9 ng'afuna omusaala gwa busomesa mukyala bwe mulimi naye baatuula first born waabamutwala ekisubi bakyali mwoyo balina omu fere tunajja n'omulala yaddako Nantumbwe empigi omanyiyo ng'omwana ogenda mu St Maria Great Katende eyo it was a good school ne kakati kyali ddungi era ddungi ne bawo ne bamutwalayo bagenda okutuuka ku Wokusatu ku Nambooze waabwe ku Nakamatte nga wakyaliwo awo nze ndi waaku nze ndi waaku 5 nze natuuka nga taata wange engeri gyali musomesa baatuula n'omukyala we ne bamanya tufuna ssente mmeka nga pressure ebatta twakaweerera bana tulinako 2 eri masomero aga bbeeyi 3 naye banno tugenda baka batyanga olukalala lukyaliyo baatuula ne bagamba kati tulina option era choices twaziteeka mu masomero Kampala biki bitya tebaatawaana era Nambooze banteekaawo ku St Kizito wange olwavaayo nga bantwala Kagure likyaliwo it's a government school nga nsoma nva waka ku mitwalo bagyali 3 kati oli mbaka parliament kati ndi mbaka parliament kitegeeza ki nti nze kyembagamba abazadde bange nkimanyi nti essomero lyonna lyoteekamu omwana kasi talibanga lina basics abasomesa weebali omwana w'omuwadde ebikozesebwa omulambudde omwana w'omukubidde ekifaananyi ky'omwagalamu naye n'akubuulira kyalina mbeegayiridde temwetuluba n'amasomero era omwana bw'aba ayise tomukaka omwana afunye 14 addamu atya P7 n'aba afunye 20 olw'okuba oyagala buna omwana mumuteeke mu ssomero erisoboka erijja mu busobozi kubanga ebibanja mugenda bitunda mu byemaleko weewaawo onaye tudda tugenda kutunuulira era ensonga etali ya ssomero libasobola lyokka neno okwogera ku nsonga y'ebisale kubanga ekyamazima kiri nti tubadde tulina endowooza ti gavumenti nebaako kyekola ku nsonga eyo ne paka ku ssaawa ya leero gavumenti oba oliawo ekyalemeddwa okukola ekyenkomeredde ku nsonga y'ebisale tukomawo tova ku Terefayina eyaffe.